Bana Uganda obusungu mwabujjeewa okutuuka okuyisamu omukyalo oyo mukulu amaaso olw'okuba ayogedde nti omwami we bw'azaalanga ebbali abaana b'ebbali babeere babbali. Kuzibwa tulina ku social media nkiddamu abantu abakulu bagenze ne bajja obukulu ku social media nga excitement nnyingi. Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda, nange mwana mwala wa Asha n'ava Namatovu. Mwasibye mutya bassebo ne bannyabo, muli mutya? Kansubire nti muli bulungi nnyo nnyo ddaba, nange mwebala okutulaba, abatulabira mu nsi ez'enjawulo, abatulabira abroad, abatulabira Uganda. Thank you very much banange, tusiima etasiima ebulagiwa ate ng'okuweereza tusinzira no ku back ekifo kiri ku Salama Road. Gwe no munnange eyeetaaze ebyokulya n'ebyokunywa janguuko wano kafo kalungi nnyo nnyini ddala. Ate ng'olunaku olwa Monday babeera ne pizza buy one get one, ezo no ziba pizza 2 emitwalo gyo 3 kitundu ate nga ewooma. Bayina ne car wash boze emmotoka obeera otuddeko wano nga akamotoka keeri bakola ki bakafeffeta. Ate nga munnange serabidde atuteekamu omusimbi omwami bamuyita Autoranks. Omwami oyo yali awo asangibwawo Nakawa atunda emmotoka ennungi ku Jambo Bond. Munoonyeeko ennamba ze ziri awo ku screen yaffe. Ate ng'emmotoka ze munnange nnungi nnyo ku kibanja mpola ku bbeeyi yo munnange gye weetaaga. Ate tegenda kuva wa ranks ate gende mu garage. No. Obeera otwala ekintu ekirungi oba otuuse ku bantu abeesimbu muve ku bayaaye b'e Kampala. Ate ng'olunaku olwaleero bwentyo bwe nkoze zekka naye nga mu maaso awo tujja babiri. Olunaku olwaleero tubadde n'amawulire gaffe agasaturatinze. Obufumbo bannaye simanyi kiki kiri mu relationship. You guys mulwanyisiza relationship z'abantu paka kumala kuggwawo, paka neziggwawo nezigendera ddala ne tuzirabako nga nazo zigenze. Omukyalo oyo yaliko Miss Uganda bamuyita Stella Nantumbwe, agagambibwa oba agali mu nkubo gagambibwa mbu baseparatinze n'omwagalwa we. Naye banange simanyi nakumanya abakazi abali mu media mututya buti, mututiisa maaso kiki? Kubanga Stella yakafumbirwa gaayo oyo temumala kwetegereza baagalwa bamwe be mutwala. Kuba nnyinza okukeera ku makyanga nfunye omusajja wange tali mu media, nze nava ndi mu media. Enkwatagana eno ebulirawa. Kyannumye naye nga tetulina kyakola naye yagenze naye nga relationship abantu abamu oba bufumbo tusookenga kutuula n'abantu abo kweyagalako kabanga, kwetegereza abantu ki be tugenda odatinga, kwetegereza abantu ki be tulina. You guys tugenda swala kuba Stella abadde akola ku NTV, yes, naye simanyi lwaki kyazze bwe kityo, naye nga tumusabira Mukama amugumye kuba si byangu. Waliwo n'olutambula lugambibwa mbu tebantuza mu kigambo oba tebanteeka mu kigambo. Munnange omukulu w'ebitanda n'ow'amasuuka mbu baddiŋŋana. Banange omukulu w'amasuuka n'ow'ebitanda baddiŋŋana. Naye kati abaali tiimu Mirembe n'abaali tiimu Nsambya tugenda kukola tutya? Mugezezaako okulwanyisa relationship z'abantu. Mugezezaako okulwanyisa relationship z'abantu. Can you imagine? Ne mujja relationship y'omuntu eggwewo naye mwagimaliriza n'egaana. Era nze I'm so happy okubanga Mirembe n'Ensambya bwe kibanga kituufu nti no mwaddiŋŋana. Banange kirungi nnyo, nze njagala abantu bali happy. Njagala nnyo abantu abali happy. Banange relationship enyuma obufumbo bunyuma. So Nsambya ne Mirembe mwakera ku makya ne muddiŋŋana. Tetwamanya byammwe byali mu kisenge wabula twalabiraawo nga ebintu ebimu bize ku social media naye nga neewuunya nnyo abantu abakulu oba abakazi abakulu okwetaba mu nsonga z'abaana abato. Tugambe nti bufumbo bwalemwa kiki? No, tetujja kugamba nti bufumbo bwalemwa. Buli muntu alina engeri gy'amujajinga. N'ava abonye. Anyway, nga tugendera ddala olunaku waisawo like 2 days back, omukyalo oyo abamama waffe, omukyala Joanita Kawalya.
Yakyadde ku mukutu ogumu ogw'omukyala Shiba Kalungi nga baguyita let's talk about it. Mukutu mulungi era Shiba weebale kubeera ne idea eyo okubeera nga okyaza bamama b'eggwanga okuwa opinion zo abalala ne banyiiga. Shiba weebale kubanga watulaze nti mu music okikuba ate neno side okikuba osobola okujja no discussingako n'abantu kuba Shiba twali tumusuubiramu ekyo, so I'm so happy for that. Tugendera ddala no mama Joantaka wali abaana ba social media mwamuyisizaamu eggaali naye nga nsonga ki temukyatya abantu bakulu ne muyisa mukazi eggaali ayogera atya biki yaleekanye no you guys temwategedde mama Joantaka wali obuzibu takyala tajja nnyo mu kamera kati we mwawabye ekyo ne kibawaawaza nnyo amatu yazze nga opinion ye. By the way, kansooke mba playing it then tugende mu maaso. Ndi mufumbo mwami Uganda tosobola kuleeta baana bozadde bali n'embeera nabo ekyo sikisobola kikola gyewaleta sisobola kubanga njagala sikiriza nakatono njagala buli muntu abeere na mwana we era ekyo sagala kuŋŋamba bw'ate kakati bonna babaleeta wano ogwo si mulimu gwange kubanga Uganda erina wano malaria waliyo mwana ekiroko siriiwo bagibanga nti ate mwana bana Uganda obusungu mwabugjeewa okutuuka okuyisamu omukyalo oyo mukulu amaaso olw'okuba ayogedde nti omwami we bw'azaalanga ebbali abaana b'ebbali babeere babbali tebabaleetanga waka. Bayire buli muntu alina opinion ye, opinion z'abantu ze tubeera nabo oba endowooza zaffe bakubuuza what's your mind n'oteekawo endowooza ye ate omuntu omu aba ayagala agifufuggaze ayagala otegeerenga ye. You guys tugenda tegeera kyekimu bw'aba kyayagala nga nze njagala omusajja wange wazaala ebbali aleete nze nkuŋŋaanye mama Joantaka wali atakyagala era eriyo abakyala abatakyagala nga kibawuliza bubi nnyo kitabula n'okutabula n'agamba sigenda fumba ng'omwana w'omusajja gwe yazadde ebbali ali waka ofundako n'omwana gw'osanze waka ne mwavuddeyo ne muvuma omukazi era biki mwayogedde bingi ebitali birungi kuddamu essaawa zino naye ng'abantu abakulu mbawenga ku kitiibwa buli muntu ayina endowooza ye tetwagala mmwe mututeekemu endowooza zammwe mwagala nnyo tutegeerenga mwe tetugenda tegeeranga mwe you guys obuzibu tulina ku social media nkiddamu abantu abakulu bagenze ne bajja obukulu ku social media nga excitement nyingi ate kakutanda ofunemu erinnya oba oyagala buli wamu bakulabe oba oyogere nnyo. You guys mutuleke buli omu abe n'opinion ye buli omu abe n'endowooza ye kyaba alowoozeza kyayogera sigenda tegeeranga gwe omukazi muyisaamu wabwereere eggaali ye kyayagala kyekimuwa emirembe kyekimuwuliza obulungi. So mulekeraawo bannange abantu ba social media mwagufuula omugano okubeera nga buli ajja gwe mubuukira buli ajja ne weebuuza yakoze eki musango ki gwe yazizza nze nakyagadde wano Shiba bwe yavaayo n'agamba ye ne wabeera namba 9 kyekimuwuliza obulungi bane waliwo emyaka gy'otuukako ne mukitwala nti yadiba abeera ate namba 9 bannange obufumbo oba relationship oba ekintu kyonna tekiriiko serebu tekiriiko president tekiriiko bitiibwa kibyolina wabula kwekkakkanya n'olaba woogwa ngwawa saidi kijendi ne mwagala mutufuule nti endowooza zammwe oba entegeera yammwe gye tulina okugenderako gwe kyoyagala naava si kyenjagala my dear temugenda tukaka waliwo n'ebintu ebimu nga bigenda natuyigiriza empisa embi tukoze ebirungi mu nsi tetusiimiddwa ab'empisa embi be bayitawo. Banange muleke abantu babeere kye bali muleke abantu bawe endowooza zaabwe temugezaako banyigiriza mwagale bategeere nga mwe mwagala bategeere no temutukaka bannange temutukaka ndowooza zammwe ebiwoma bigwa byokya wettono bwe tubeera ku Life Experience Uganda ate ng'okuweereza tusinzira n'okusaba back ekifo kiri ku Sama Road balina ebyokulya n'ebyokunywa balina pizza Monday buy one get one gwe n'omunange osobola kuba ng'oginoonyaako ya mitwalo 3 kitundu ewooma bitya nno balina kawash kafu kalungi osobola otulawo n'okiringa n'oleetawo mwagalwawo ate ng'atekamu omusimbi Ranks Auto omwami oyo asangibwawo nakawa ku Jambo Bond munoonyeko ayina emmotoka ennungi mbaddamu ayina emmotoka ennungi enamba ye eriawo ku screen munoonyeko ate nga tulina n'atunda ebitanda n'emifaliso
Shanalisha bedding ya Shanalisha bedding aliyawo mu kikubo munonyeko omwami oyo ku TikTok akozesa Prince Liam official munonyeko my brother bambi muwagireko alina amasuka amalungi naddala bano ba back to school basobola okubeera nga bakukolako ate yataddewo ka package yasaza akabeeyi gwe muna Uganda nsaba omunonyeko ate twewagire ng'abana Uganda bwetono bwe tubeera ku Life Experience Uganda mubeere bulungi.